Njagala bategeeza nti ku 26 mpaka 28 mwezi gwa mukaaga June omwoleso gwaffe gwa Bride Groom gwendabira Lugogo. Njagala basaba mwena abali eyo mu makinge kalenda zaamwe muje Lugogo, kigenda beera kyamaanyi, kigenda tokotanga sikisanikire, kigenda beera gumite, tugenda beera ne showcasing banaffe aba bride aba gowns banabeerayo, ba service providers abalala, tugenda beera ne sessions nga abantu bajja nga batula experiences zaabwe babaddewo batya mu bufumbo bwabwe. Tugenda beera ne service providers mwabagala kufuna loans kyezigula oyinza mortgage biki byonna bigenda beerayo. Namwe abagala okwolesa exhibitors nga mwagala mulete services zammwe products zammwe abantu bazirabe, tujja bawa namba ze muyinza otucontactingako tulabe nti tukwataganira wamu. Expo will be at Uma Multipurpose Hall from the 26th to 28th of June. Gates will open at 8 a.m. Entrance is only 10,000. It's our pleasure to be here for the 17th season of Bride and Groom Expo. Do come and visit our stall at the Bride and Groom Expo. We are there to serve you. Kakati baletera obutaxedo obwakabi, office suit, mwenna abali eyo. Oba mulima office oba prom mwenna tubaniriza buli kimu tukikola design yonna gye mbeera nayo tuba design nemo esobola tulema. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.